Nyongero batumirako ne mbalamusako mwebale kubeerayo. Agange nze Waswa Emmanuel nsuubira muli bulungi. Ennaku zino ebintu si byangu mubeere beegendereza. Obubbi bwongedde okutabuka bwe batyo poliisi, Uganda Police Force, omumyuka w'omwogezi wa Uganda Police Force owa Kampala Metropolitan Police onamanyikiddwa nga ASP Luke Wesigire avudde n'ategeeza nti poliisi etandise okunoonyereza ku basajja 14 abadde batambulira ku pikipiki omusanvu ne bakkuba omusajja omuyindi. Sooka ogoberere Biva Organic ku Access Building ajja kujjanja endwadde zonna ezikuluma. Mukubire omugambe eti Emma yaŋŋambye gwe kafulu mu kujjanjaba abantu endwadde zonna ezituluma zeebuuzeeko akola ne delivery. Bino bina poliisi etutegeezezza nti bwe byabadde olunaku lw'eggulo ku nkulungo kankibaddire mu bulungi nga bwe kyabadde nti abasajja 14 ababadde batambulira ku bodaboda 7 bakubye omuntu ne bamubbako ssente emisana ttuku. Omumyuka w'omwogezi wa police Uganda Police Force owa Kampala Metropolitan ASP Luke Wesigire avudde n'ategeeza nga poliisi y'ekira bwetandise okunoonyereza ku bubbi obwabaddewo olunaku lw'eggulo nga 24 Ogw'omusanvu ku ssaawa 6 ez'omutuntu abasajja 14 ababadde batambulira ku pikipiki 7 bwe balumbaganye G1 Lal ng'ono accountant oba mubalirizi wa bitabo akola ne Rigil Agropec Limited esangibwa e Kololo ne bamubakuba okukakkana nga bamubbyeko obukadde 5 awamu n'essimu 2. Effects of lockdown zitandise okunyooka. Pikipiki otunuulira akatambi kano nga bwe kadde katambula, akatambi kabadde buli akalabyeko akatambi kali so deadly. Abasajja bamuzinzeeko omubalirizo ebitabo ono omusajja omuyindi ne bamukubakuba ebikonde ne bamusambasamba. Basajja b'ennaku zino mubbanga bazungu temukyaliko yadde okusaaga. Mbadde nkyabagamba nti mu butuufu ebintu bizibu. Engeri gye bakubye omusajja ono n'engeri gye bamuzinzeeko weetegereje ku social media akatambi kali mu kusaasaana ngeze nkusaliramu ne ku bifaananyi. Abasajja bazinzeeko munnaabwe bubi nnyo nga tebaagala kumanya kikwatagana bulamu bwe. Ogenda okumaliriza nga bamukubyekubye kaabuze kati bamuziza omusi ne bamunyagulako ensawo ye bamukubye n'agwa ku pikipiki n'agwa ku ttaka ne bamuggyako ensawo obukadde 5 n'essimu 2. Pikipiki 7 imagine okwetoola ne zikuzingako nga bonna bazze ku muyiggo gumu ate nga zitambuliddeko buli pikipiki ng'eriko abantu 2 avuga n'asamba ebikonde. Bagenze okumaliriza nga loodi ono akubiddwa ebikonde ayisiddwa bubi nnyo. Akatambi kano bwekatunulako owulira ng'ennaku ekuluma tuwe tusaba pulezidenti sooka ota abantu kuba kati pikipiki ezibadde zisaabaza abantu kati zikozesebwa kusaabaza bakkondo. Juka ennaku zino ekibuga kibeera kikalu temukyabeeramu bantu bangi tebakyabeera buliipagano. Bamutracinze nti kati ava mu kampuni ya Rigil Agropec atwala obukadde 5 bayadde atwala mu banka nze naawe ne bamuzingako ku pikipiki. Omanya abasajja abayindi abo bavuga pikipiki zibayita mahindula n'endala zibavuga zibajaaji amu be bakola bajaaji ne balowooza bavuga buno busukuuta ne bamuzingako omumu n'amusibira mu maaso n'aba nga atagalamu omulala n'amukola ki n'amuva emabega omugere ne gutandikirawo ne basambasamba oli mpaka ne bamusikambuddeko ensimbi zonna ne badduka ne bagenda nga tebalenza namutaasa olw'ensonga nti ekibuga kyabadde kikalu. Oba osanga singa tubadde mu nnaku zaffe eza bulijjo abantu bandibaddewo kandi kyandibadde kizibu nnyo okukola ki okumubba. Naye olwokuba nti ekibuga ennaku zino kiba kikalu blood omuntu akuzingako wonna wayagalira n'akutuusaako obulabe. Era ennaku zino tuli mu kutya kungi nnyo ne bikuba kutambula twegendereza olw'ebyo tuba tusuubira essa yonna okuba nga bijja kuba bitutuukako. So kibi tusaba pulezidenti COVID akakkanyeemu muteemuko ku bantu bakole obwavu bukendeeremuko security eyongere munadamu ne mutusiba maaso naye kati singa mutwongera n'eziba nnaku 10 muganda wange mujja kuba mutuseemu omuntu. Agange nze Waswa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga musubscribinga. Okusubscribinga kaba kagambo kamyufu olukakoona mu kafuka keeru n'onyinga ne ku kade olwo oba okimaze. Nze Waswa Emmanuel.